Lodi Meya we Kampala Erias Lukwago asinkanye bannamawulire mu maka ge wa Kaliga wakati nga yakava mu kujjanjabibwa ebweru w'eggwanga. Ono abadde ayogera ku ntambula y'emirimu bw'eyimiridde mu Kampala. Asookedde ku nguudo eziri mu kuddaabirizibwa ezaaweebwa eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga li Special Forces Command. Ono ayagala alikulira aveeyo annyonnyole eddimu we lituuse n'embalirira y'ensimbi ezisaasaanyiziddwa. Ajje ne bino wammanga kontrakiti zonna ze baamuwa n'ebiziriko sente mmeka zasaasaanyiza ne ttiimu ye SFC ebinnya bimeka bibazibikidde bimeka ebikyaliwo. Kino kiddiridde ebbanga eryaweebwa SFC okuddaabiriza enguudo zino okuggwako kyokka ng'enguudo tezinnaba kumalirizibwa. Nga Kawempe ziri 35,585 Makindye kakaaga mu 63 Nakawa kasanvu mu 347 Kampala Central kanana mu 348 Lubaga bina ana 1442. Wabula mwennyamivu olw'aba kontrakita abaweebwa omulimu gw'okukola enguudo z'omu Kampala n'emiriraano okukola akasoobo nga bangi ku bano n'obudde bwabwe butuuse okuggwako nga tebannabaako kye bakola. Gye bakola bali Kamese tambula enguudo nga Salama Road terunnatandika. Bw'obuuza lwaki terunnatandika bagamba nti Chief Government Valuer tannaleeta lipoota ey'abantu ababanja tubasasule eruguudo. Ono era ayogedde ku mbalirira ya KCCA ey'omwaka 2024-2025 eyayanjuddwa mu Paalamenti n'alaga essanyu olw'ensimbi ezaayongezeddwa ekitongole kino. Mu mwaka gwa 2022 nga ziri obuwumbi 626 2022-2023 obuwumbi 407 2023-2024 obuwumbi 456 kaakati batuwadde Paalamenti yatuwadde akatabali kakamu mu obuwumbi 134. Wabula ono alaze obwennyamivu ku nsonga z'ebyobulamu n'ebyenjigiriza ebitayongeddwa ssente nti bannakampala bangi bandyongera okukosebwa. Kisenyi, Kawaala, Komambogani, Kiswa byasigadde byebimu, ez'amasomero zaasigadde ze zimu. Ekitegeeza nti ebyo ebisigadde tebigenda kubaako ebikyuka bwe bibadde bwe biri. Ku nsonga y'emyala, kasasiro n'obutale asabye bannakampala okuggyayo essuubi kubanga embeera yakusigala nga bw'ebadde. Tubadde tusuubira okwongera okugulayo ebimotoka kubanga ebisinga biganyegenya naye era kyannaku kirabika tetugenda kugula bimotoka bya kasasiro. Tubadde tusuubira okuzimba obutale obuwerako nga Usafi nga tugamba tukaze ku mulembe kabeere katale kamwe abantu bafunire bifo bakolera. Twalutaddemu Usafi akatale k'eggaba tutaddemu obutale bungi kyannaku nnyo kirabika ssente era teziriimu. Gye buvuddeko Paalamenti yayisa embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja wakati mu kuwakanyizibwa ababaka naddala ab'oludda oluvuganya ku musolo ogwayongerwa ku mafuta n'ebintu ebirala bye bagamba nti byakunyigiriza bannayuganda. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.